Abayimbi abato bakyalina opportunity balina kwe balabira okusobola okukyuzinga. Sirowooza nti waliwo agenda okukyuzinga okufolowinga omunyi w'enjaga. Sirowooza nti waliwo omuyimbi agenda okukyuzinga okufolowinga omuyimbi omukyafu, omuyimbi omuyaaye. Abayimbi abato bonna kati baagala kufolowinga abayimbi abali successful. Sinnamugamba nze ne mugambye yecekinga enjaga era abamwagala nti waba akimugambye nti aleme kwesudiya. Omanyi bwe bito bwe bitandika abantu tubagamba ffe tubeera eno omusawo n'agamba egundi oyo ng'ali bw'ati mumukoledde kino osirika ffe ng'abantu abakulu. Enziramu ye nkimanyi ya kito yaki naye kati ffe buvunaanyizibwa bwaffe okutaasa nga budde bukyali. Otherwise oli bw'aba alaba nti ye tebamugambako kiri oke ako kadde kalala nako. Advice yange nagiwandiisa n'ebizibu nembibabuulira. So n'olwekyo oli ayagala okweyisa okutwala advice agitwale, atayagala agikole ki agireke. Nze formula yange eri very simple. List yange, it's my opinion, but I still tell you, bwebanga opinion yange ebanyiga muli mu mitima, mwali badde muwuliriza ebintu bye mbagamba ne mubitunuulira, mutunuulire abawagizi mukebere ne ku page eyo yange, mulabe abantu nga babagamba nti list eyo yadde entuufu n'ebintu bye nayogeddeko byonna bituufu. So n'olwekyo ndowooza nkikola mu bulungi, sikikola mu bubi.